Ojimpitako ngizaako nensomako ku bitabo nenkolako ku research nenema kujja wano na mutwe mukalu naye era programu eno nayo nga programs endala ez'ebyobufuzi eri targeted by propagandist. It's a target. Kakati oluusi tubula abawuliriza abaffe ne tubayuwa ne tutababuulira ebintu ng'ebyakaasa mmeeme bwe byali badde. Njagala nzikirize ensonga eno njogereko mu biti bibiri. Ekisooka ogambye awo ng'otandika n'oyogera ku kampeyini eziri mu Amerika. Olunaku lwaleero mu Amerika bagasegase omuwendo gw'aba Republican abavuddeyo ne bendoosinga Kamala Harris. Aba Democrat, Kamala Harris wa Democrat. Oli wa DP. Naye gamba aba Republican ab'amannya. Nga mulimu n'abantu abaliko ba president ku kaadi ya Republican Party nga ba Bush. Nga kuliko ne yali vice president wa Trump, Pence. Ababede omuli ba advisors ba president eri ba advisor baba bantu bakulu kumpi the entire government ya Trump eyasooka 200 of the Republican abamanyi ba MPs babagamba abamanyi bavuddeyo ne bendoosinga Trump Kamala Harris. Ne bagamba bo Trump gwe bamanyi tebasobola mu trustinga na America again just because of their party. Ekyo nga kyabaddewo wano mu Uganda tukidiscussingira ku level ya wansi era abantu abamu basobola n'okugamba bali ku survival nti omuntu n'akwata obwongo bw'omuntu omulamba n'ayagala bukulage nti bwa wansi nnyo. Mu Uganda muno abantu abalina kye balya. In fact abagagga abasinga mu Uganda muno si bannabyabufuzi. Si bannabyabufuzi. Abagagga abasinga mu Uganda muno. Omuntu mu byobufuzi ne bw'aba anoonyaamu mmere naye aba agenze mu kyayagala. Kiringa nga ffe bannabyabufuzi. Osobola osanga Oweekitiibwa Ssewungu yagulira abantu be constituency ye emmotoka eyaloole naga njagala esomba omusenyu n'amatafaali tuzimba amasomero nze n'engula ambulance. Waliwo omulala yagula mwenge. Waliwo omunange omu gwe nnamanya w'ebusoga eyo bw'aba agenda akyama agenda ku bbanka n'abagamba mumpe ebinusunusu eby'ebitaano bitaano n'agenda n'omugugu we guti buli agenda omubuuzaako n'amuwa ebitaano. Bonna bannabyabufuzi abo baba mu kikolwa kyakugabira balonzi naye olaba buli omu agenze mu layini gyakola ki gyakkiririzaamu omu omusanga asima nayikonto oyo aba ebyamazzi abiraba nga nsonga nkulu. Nze onsanga mu ambulance kubanga nkitwala nti ebyobulamu kikulu gyendi. Oli Ssewungu omusanga mu by'amasomero. So bannabyabufuzi newankubadde baba bakola ebyobufuzi kubanga era buli munnabyabufuzi okuggyako alimba buli munnabyabufuzi akola byabufuzi. That's why you a politician. Sisuubira kubeera munnaddiini kuba siri munnaddiini sijja kubuulira njirisi. I'm a politician era okuva ku makya paka olweggulo nkola byabufuzi. N'olwekyo omuntu ajja kujja wano akigambe kyekiri kyegambye nti if you don't do research ebintu ebibeera mu Uganda gwe n'obivuunula bulala bibeera ne mawanga amalala. Nagamba Oweekitiibwa Ssemwogerere lumu yatusange mukono eyo nga tulina district delegates conference ng'etabanguse nga waliwo ebweru wali abanvuma waliwo n'abali eno munda. Bwe nali mugamba nga mpulira nze ensonyi gyali nagamba mwana wange bw'ona ogenda obeera mu politics these things bannabyabufuzi bwe bakuŋŋaanira ebintu ng'ebyo bibaawo kubanga lwaki bannabyabufuzi naturally buli omu alina endowooza ng'agikiririzaamu nnyo. Okujja tubeere wamu
okola a political party kwe kwefiisa n'ogamba nti nja kufaako ekitundu for the sake of being ne bannange tutambulize wamu ebyaki ebyobufuzi. Kyenjagala okugamba kiri kimu nti singa ogoberedde ebibadde mu Conservative Party ya Bungereza nga baleeta ne Prime Minister ne batuuka ne bamulemesa ne bamugjayo. Ekyo kikulaga nti bannabyabufuzi buli bwe babeera bino ebintu bikola ki? Bibeerawo. Bw'ogenda e Kenya bo bali so liberal. Every election attracts a new political vehicle. Every election. They are equivalent of DP ya Uganda ne UPC. Kubanga eyasembayo okuba president wa DP ye Kenya eri enkadde y'emyaka gy'enkaaga yali Kibaki. Ne bwe yali ajja mu buyinza ate teyagira mu DP. Tokyasobola kugamba ba Kinyata about Kanu. Oba bali bavuganya balayira about Kadu. Bo batambula buli election bakolawo a political outfit. Giyite political party. Kubanga bo bazitwala nti political parties are vehicles. Fe wane Uganda twali twagala okuyingira tendency eringanga egamba nti political parties are cultural institutions. Nti nabo bwakabaka nti kintu kyansikirano. But okujja kwa FDC kati n'okujja kwa NUP n'ebibiina ebirala nga ekikulemberwa Mugisha Muntu n'ebirala nga bwe nagamba Uganda olwaleero erina 38 registered political parties. Kyekyajjawo ekyo abantu kye baali baagala oteekawo azifu nti n'ebibiina by'obufuzi wano mu Uganda ng'abantu bayagala kubirabira mu engero omuntu alinga agamba taata wange bw'aba yali wa DP nange nja kuba wa DP nange paka eyo embeera abantu bwe yabayuwa abantu batandika okugamba yes we can come up with no political parties okwansalinga ebizibu by'ekiseera kino. Embeera mwe tukolera mu Uganda eri very difficult. Nti nalabye President Museveni ng'ayogera Kenya n'agamba bw'ati nti nzize wano okuwagira Raila ono naye Raila alina abantu ababi nga Honorable yamwogedde omulenzi omutooyo Owino oyo okumanya mubi nze ndi consumer wa intelligence information ya Uganda. Intelligence yonna aba intelligence gye bampa endaga nti babu mulabe NRM party. Can you imagine president w'eggwanga ng'atambudde agenze mu nsi ey'omuliraano n'ayogera ku intelligence y'eggwanga ng'olowooza nti agenda okusonga mu mubaka wa parliament mu nsi endala nti oyo mubi alina aseketerera Uganda? Nedda, yagambye nti intelligence gyafuna nti babu aseketerera NRM party. Kati gwe bw'oba mu ggwanga nga ebitongole bya gavumenti ebikesi bikuŋŋaanya intelligence for a political party mu mateeka ekitakkirizibwa, bw'oba osomye ekintu ekyaleetawo Watergate scandal bebambega ba gavumenti b'eggwanga okutandika okubega political parties. Ani awagira kino? Political party eri etegeka ki? Naye wano mu Uganda NRM eri treated as a government, a state organ. Nti gwe bw'oba ogivuganya seemwayi oba abana abapoliisi abakugu be bakubuulirizaako be bakuŋŋaanya ne intelligence nti omusajja asobola n'ogenda ne ku ggwanga ery'omulembe ery'omuliraano n'akyerabira n'ayogera ku bantu abatawagira kibiina kye at a state duty. Kyenjagala ogamba nti we are operating in a very very unique situation mu Uganda. Nti nno ekibiina kye tuvuganya kyopaletinganga tekikyali kibiina ky'abyabufuzi. Si tekikyali tekibangako kibiina ky'ababufuzi. It is a state party, kugamba kitongole kyaki kya gavumenti. Kakati bano kye baliko kyembadde njagala okukuleetera nga nkomya owulira wedda nga bayogerako bino nabiri to demonize some of us, me in particular. Nedda sebo olina okunzikiriza n'ekimalayo ekyo olina okukinzikiriza n'ekimalayo. Yes, dehumanization
tuulu y'aba propagandist bakwata munnabyabufuzi abavuganya oba bannabyabufuzi abavuganya ne babambaza ekikutiya balabike mu bantu nti this is just an evil group bano banoonya ssente banoonya kufuna bw'obuuza Kabanda tikabanda gwe ki kyonoonya bwe bayogera ku bayimbi genda owulabe ekifudde Kamala Harris ow'amaanyi mu nsi yonna waliwo professions ezefuga ebyobufuzi ku top zibeezi 2 bannamateeka ne ba entertainers oba ba artist ne bwogenda democracy gye yava ba Shakespeare gye bawandikiranga ebikwate ebiki olwaliro ekiri mu Bungereza manya mu America essanyu eriri mu kampu ya DP ti Beyonce naye awagira Harris gundi bo baziyita n'endorsement gwe gy'omusekerera mbu no Hiludamani babazungu bagamba nti amwendosinze kyokka bano aboogera bwe batyo olunaku Museveni lwe yakyaza ono omuyimbi eyamuleetera engatto musajja omuddugavu amanya Kanye West bonna baali tukyaziza Kanye West ono gwe bawa ebibanja ku byalo ne bamuwa nti azimba amayumba mu Nigeria muyimbi alwono Akon kakati naye bwe badda ku equivalent z'aba Kanye West be bakyaza ne batwala omanyi NUP erimu bayimbi erimu banakatemba era balagira these people abo be ba public communicators mu nsi ezimanyi politics omuntu alina that group of public communicators bamaanyi nnyo naye bannayuganda kyenjagala obagamba bano bye boogera this is the tool kati bw'omubuuza ono tikabanda tujja wano siviyo gijjeyo ne Hiludamani ajjeyo eyiye tulabe ekyomusinza nyetandika obudde si bwammwe ojja kumuddamu mu budde bwe njagala kugenda bawonera Busiranda ngenda kuwaayo obudde nga mweddamu ati ogambye oli wa wansi nnyo wagambye gwe okuva ku makya oli yamwogedde sinaba kumwogerako andika ogambe bannange oli munafu nnyo omulimu gw'emukola okuva ku makya okutuuka olweggulo kubanga muli bannabyabufuzi kakati bano ono bali mu gwani agamba nti omuyimbi tasobola kuba munnabyabufuzi kati si mulimu ogwe gw'okyogedde ogambye bali ba nkugambye nti mu nsi zonna emirimu egyefuga ennyo ebyobufuzi mubeeramu bannamateeka ne ba artist mu byobufuzi world over si kukulembera ngenda kubongera obudde mwanukuleko ti buno tuwandiika obusigalidde nve wa Honorable Siranda nja kumemeza totiisatiisa eyo gundi agamba enkola ya propaganda gyokozesa ey'okubulakamairinga abantu gikole kufe bapanolisti banno oli modoleta muleke olidde atidde ekyabimba ejjovu ate kubimba jovuki kave Honorable Siranda tomuvangira kuba Honorable Siranda tutunda lwaki ebibiina bino ebyobufuzi bisigaddemu endooliito zo ne bitayamba kuzimba ebyobufuzi eby'omuggundo ebyandikyusiza ekifaananyi mu supermarket isi bwe baba batema omuti omunene gugwira n'emiti emitono kakati gweoyinza okuba weyagala nti omuti gwe batema munene gwe n'olowooza nti oli seefu naye guba gugwa emitono tesobola kugwira munene omuti omunene guba gugwa ne ku mitono gyonna ne gigwa wansi but along the way zo ziba zirowooza kasita bagenda kutema oli omukulu so Honorable Kabanda alina okumanya nti omuti gwe guba gutemebwa omunene sometime guyinza okugwira n'omuti omutono along the way but that's not what I wanted to say. Omanyi in a multi-party dispensation ngeya Uganda mu unicameral system nga gye tukozesa Uganda tetulina bicameral tulina unicameral kitegeeza nti mu unicameral ffenna tujja ne tufitinga one size fits all oba efaanana etya oba efaanana ng'eriwa size yonna efitinga wamu ono bona mboozi yatuwadde
mu America naye atuwadde half tatukuwadde nti mu America aba Trump wagira Trump olwa policy ze eziri strong ku economy kuba balowooza nti yayina strong policy ku economy oba ku policy ze entuufu nti ajja kuprotectinga border zaabwe ne ku security obutalumbibwa ne negotiation ku engagement era naye afunye endorsements nyingi nnyo eziva mu bademocrats naye okusinza ku police ne ideology mbagamba era obuuza baba bakulaze wano babuuza ani g'osuubira ajja kuprotecting America abagamba Trump ani g'osuubira agenda kukola bulungi ku nsonga za security n'okunegotiating okuleeta Trump ne record ye bye yakola nga mu president ku economy Kamala Harris ne balowooza nti ajja kukola bulungi ku nsonga za governance n'ensonga za ebyobujjanjabi is about policy naye mu Uganda sometime it's wewe agende ne omubuuza kati agende on what policy you know nezo policy muzireeta nga mmwe bannabyabufuzi tewali party ina policy nga Democratic Party teriyo nabali wano basobola okukkiriza tusobola okupulinga one after one in terms of policy direction tetugamba bugambi nti wewe agende era ne decisions zetulina kati is based on a policy ne tulowooza oyinza ogiyita is a 1% naye tusinziridde ku arena ki okutunda policy zetulowooza nti zisobola okutambuza ensi mu Uganda multi-party dispensation gwe tulimu twasigalamu hangover ya independent single system parties were banned individual merit parties were banned nezitekinga kwa abense nga zikumamu omuliro ng'olinga okumamu emmotoka omuliro nga tetambula nesigala ku headquarter okumala emyaka nga 2 nga tewali kitambula kigenda mu maaso era mu Uganda tuvuga emmotoka nga zipaintingidwa NRM, UPC, DP, NUP but we engage the single gear of a single system of a regime ngerowooza nti leero ovuganya n'omuntu Nobola Mushara n'avuganya n'omuntu oba Honorable Kasolo omuntu oyo gwavuganyiza naye in the same party enkya n'avuganya nga independent in the same structure tosobola bifuna wantu walala mu politics mu nsi ezisinga nezituliranye Honorable Kasolo n'avuganya munne mu NRM bwe bali n'amuwangula mu kamyufu n'oli n'akomawo n'avuganya Honorable Kasolo in the same nga yamuwangudde jo ne balangira Kalu n'akomawo n'atamusimba amabega kunyweza gundi y'ekibiina and so why because tubeera ne ego ey'okulowooza nti nze mu USA bajjawo president sitting president nga tugenda kutuwa buwanguzi twajja sola tuwanguza katuwe vice wo because the structure and the systems function mweze ziriwo wano engeri gye tutambula tulina big man syndrome oli aveeri n'agamba nze ndiwo oli n'aveeri n'agamba kati tufunye situation nga those who should be led are the ones leading those who should be led are the ones in the driving seat leading batuukayo batya oba mu mwalemererwa okwokifayinga space omanyi system wogireka n'olowooza nti nze nfunyemu n'otuuka wano n'ogidangolinga n'oweta n'otuuka wano n'odangolinga n'oweta naye efuna engeri gyefixinga itself netandika okukuba along the way tutekwa okukkiriza ffenna abali wano nti tis high time to get in the back to drawing board tusobodde tutya okuzimba institution. This is a nation omuntu ayogera ku muntu nagamba fe twalinga tulwana ng'oli luddawa nga muli wansi w'ebitanda. It is important to present structure zisobola okula kyova olaba olina structure eya NRM naye baba boogera NRM oye bongererawo Piero in the same structure kibiina kyabyabufuzi kisobera kibiina kyabyabufuzi NRM n'aba Piero tokyasobola byogera NRM yokka tokyasobola kwogera NRM yokka oteeka okwongerako Piero waliwo n'abazzukulu and then there are abazzukulu kyova olaba oteeka oba ne structure nti olina party structure eri Kyaddondo naye olinayo Kyambogo office of the national chairman naye kwe coalition ezimanyi tezamugaso. I know, I agree. That's what I want to come to. Kubaza kuyamba. I know, that's what I want to come to. Sigambye nti coalition tezina problem. But I don't know if PLO is a formal submitting God you come room. Siroza nti PLO is a formal coalition. NRM. Siroza nti is a formal coalition NRM. But chengezako kugamba. Twasomye mukama obi yayogedde mu New Vision. Chengezako kugamba. Nti tokyasobola kufuzinga mukama wange wagamba nti PLO can have majority. The same. Honorable Kabanda SG wa PLO NRM MP.
You separate the two. Anti ye coalition nsobola okusalawo Kakati n'embeera wekugamba nti PLU esobola okudominatinga within nebeera mu NRM but it is dominating. even now it is. You know, nowabeerawo abantu nga coordinator ba PLU but they are nominated as ministers. So kakati fusion eyo gye tulina Oh, the other way around. or whatever They the were other way. ministers and they were appointed. And they are appointed to coordinate PLU. Kakati gwe obanga tolaba nti ekyo kye kiriwo mu ggwanga then oba oyagala kulimba nti tolaba kiriwo, but the reality eri ku ground ekulaga nti tuteekwa okukkiriza to build institutions, okugenda mu maaso okubeera nti tuzimbide based on this policy alternative. Tetugamba nti bano abawagidde no bano babi bano, but on what policy alternative. Tetulowooza nti ono abogeddeko nti ono muyimbi, bayimbi balina contribution yaabwe, but at the end of the day are they supposed to be in a driving seat? Is that the change we want to see? Gye bagenzeeko gye bawangudde, what have we seen there? You will go to Madagascar. The man could not even rule, govern for 2 years. You know? But of course, Never can't enter ezitakum. you go to Yali Ukraine. animakala from manana. Yes, you go to Ukraine. Naye tete tusobola gamba nti it is a template. Twabadde n'omufootballer in Liberia. Ye we bamuwangudde yakkiriza na handing over. Where? George Weah, ya hands over. So we wabeerayo abantu nga babadde nurtured, bali properly, despite of a background gye bavaamu, tutunulira contribution. What is their contribution? Wawe twagala ogenda at the end of the day. Singa tufuna eyo contribution, then ebeera spiced. Nobeera nono, nobeera nono, nobeera nono. That's how you build a nation. Honorable Siranda, enkuba yatandika dyo tukuba nga tuddayoko ebyoyogedde. No, we just have to redefine. Ensi twajja tutya okufuuka Uganda. We must sit in a dialogue. Twatula mu Uganda as Bukedi, Buganda, Bugisu, ne ogenda ku parliament. Those are the building blocks that you see. You know, those are the blocks that are there. We must agree. Titwajja mu company, Imperial East African Breeze Company. Twajja mu company y'omuntu. How did we end up in this company? Wotandika okuvuga emmotoka, oba olinnye engatto n'ogigula, the way you step it, that's how it bends. We must get back to this vehicle, this project called Uganda. Fenna nga abantu netugamba nti wawe twagala ogenda. Naye tufunye sentiment mu Uganda nti nowe bansanga ne ono Mbokabanda bagamba oyo bamuguze. Ndi butuma mu restaurant. Bagamba oyo bamuguze. And it is a pretense yetu paintingira abantu ebweru. Yetu wetuba naye nsobola mugamba ono Mbokabanda kino ndi bwenti. Ogenda ku parliament. Sense gyolaba ku TV ne gyowulira ku radio is not what you see. People are happy, people are laughing at each other, they are eating together. Newe bajja mu TV on the floor of Madala, and you don't see even that on the floor of parliament. Ku Madala outside, then you hear the talking as if one wali olutalo, as if one wali obulabe. Emotoka yo Alimba kyogedde bubi kyategeeza nti bwemba mwegeraageranya emisaala mukkiriziganya. What I'm trying to say is that to building the systems, hatred, with extremism, with regime fundamentalists. The regime fundamentalists have taken over. He has to go. Naye otunulira in other countries, abagambye he has to go. They have not benefited. Tewali your line against the fine, but what has come out of that structure? You look at the Arab Spring. Chichecha Avayo. They are crying up today. People who wanted Bashir to go today, Nerero bejusa singa Bashir achali mutende. What I'm trying to tell you. Oremede nnyo ku dialogue. Do you see any of them accepting? Olaba any of them ekkiriza dialogue eyo okubaawo? It is not even NRM alone. NRM yinza okukkiriza ina iPod ekkiriza. But if abantu agale veewo tukkiriza. Okwogera okutereza Uganda. Because when you are doing in a dialogue, to engage ngano goyagala nti njagala nnyo ono Bokasolo, no. You must face negotayagala to engage into this a big project. Uganda is like Uganda eringa olutindo. Olutindo lubeera party ntono nnyo ku luguudo. Naye olutindo olwo werumenyeka. You know, olutindo olwo lumenyeka. N'oba ng'ovudde embalala n'okoma ku lwero osulawo ennaku n'ennaku zonna. So we do not want the country to break. Ffe tulowooza nti regime yandigenze najjo. But the state machinery should not collapse. Byanjawulo. Naye ffe tufusinga
netufusing and the job we do is that in your country is a policy alternative kuchafuwaza Uganda. Omulimu gwobeerako buli lwotuuka ku airport wano gamba oli muna Uganda ne tubeera ku mulimu ogw'okuvanga as tulina ensi bbiri nti ye regime yandigenze ne state nesigalawo byanjawulo. There is a difference between kubanga nze nowe najja nupyawo nabonamboze nowejja yeetaaga state machinery. Tosobola gamba nti bino bikolapsinga ebigwe lunaku lumu. No, you're not going to build from zero. So fenna nga tuzimba multi-party dispensation tuteekwa okumanya nti structure ziteekwa okubaawo nti government will be there. Tuteekwa okukkiriza okwengeginga naye mu Uganda tutaddewo embeera nti emmotoka yo neweefiira wali kumpi ku Serena bagamba oyalayika abadde ava mu State House tolina kuyimirira kugititusa mupiira kuba gwayononese. And there are people who are benefiting from that process. But beneficiary abamu babeera within abamu bo balowooza nti kye balina okufunamu kyekyo. There are people in this country who have never wanted President Museveni to go, but they just use it agende bamukoze nga statue ne bamupaintinga nga statue so that webalaga nti balimu kuba mayinja bo bafunamu naye nga tebaagala agende. That's not what they want, because a person who wants President Museveni to go engages in means that let him go. Abagezezako mu okumwegejenga mujjeeyo ki? It's not a one day. At least we have a discussion that we have started. It's not a one day. It's not a one day. See, it's not a one day. It's not a one day. Ate njagala nkutegeeze. It's not a one day. Njagala nkutegeeze nti wano. Mudakiika emukubira nze wa minister. Waliyo ate tuteekwa okutunula politics. Politics tebamu painting anti wano wolemedde. Waliyo omusajja bamuyita Musalia Mudavadi. He's been in each and every government. Omusajja bamuyita Wetangula. He's now the Speaker of the National Assembly. Kakati bw'obadde osobola okukkiriza nti osobola okulaba President Ruto ne Raila Odinga on one platform. Tuteekwa okukkiriza nti wabeerawo politicking ne wabeerawo saawa y'okukola to build a nation. Abo nabo babiri bali ku survival. Minister, survival webanga nsi kusigalawo, I will be in that survival. Okay. Minister Chenano, awo nyino twagala okutandikira ekivunaanyizibwa okuviirako endooliito zino n'obutazino byabira byabufuzi obumu bwe butawana kitiibwa endagaano eziba ziteekeddwako emikono nga ziyamba kubbulula nsi yattu Uganda. Olina Honorable Siranda newakuba twakola endagaano n'enyalemu naye n'endagaano ndabye ne President Mao owa Dipinga Gadi naye endagaano gye twagendamu ffe twagikola naye abakulu tebaagituukiriza nga bwe twagendamu. Tolaba buno obunafu. Endagaano yagisembyayo kosandikira ku ndooliito. Tona kiyite mateeka. Naye ekikulu ekiri wano nti abateesa bonna ensonga bazigyeyo bulungi era abo n'oba ndowooza ojjamu resolution eyawamu kati ku mulundi guno oyambiddwa okwakonako ne programs endala. Ebibiina by'obufuzi kyolina okubuuza mu Uganda bwe biba bitondebwawo bitya era bisinzira ku musingi ki? Wano tuzze tufuna ebibiina by'obufuzi naye nga kya muntu ng'omuntu omu yakoze ekibiina kye era okugenda okusindiikiriza omuntu oyo aveeko mu kibiina ekyo oleeta ekizibu. Kati bw'otunuulira wano FDC kibiina ekyo kyajja nga kya Dr. Kizza Besigye atandika bawerako owange eri okukkakkana obulungi Dr. Kizza Besigye bwe yalabye nga tebakyamukiririzaamu n'agamba kantondewo ekibiina ekiki sijja kusobola kukulemberwa ate bano. Ebibiina bino engeri gye bitondebwawo ng'oli alina kyabala okufunamu bw'atakifuna ng'ate agenda ku lunyiriri oluddako. Owekitiibwa Jeno Mugisha Muntu bwe yeesimbawo wano ebitatambula bulungi n'afuna okuyeekera okw'amaanyi n'ekibiina n'akisuulawo ate kye yali atendereza okukamala n'agenda n'akola anti. Era nja kukkiriziganya ne Honorable Siranda nti ekibiina ky'ebyobufuzi wano ekyazimbibwa ku musingi omugumu kyekya DP kizze kikola enkyukakyuka mu bukulembeze naye abakyewaggulako be badduka bano bonna bawona bonna Mboze kojja wange Lukwago n'abalala
abakyepimamu byebakola ki nebakirekawo nebino ebibiina ebirala kakibi kino kati ekyanuupu ekibamalira ebiseera era olabira ddala nti kya muntu ne famire ye era nina ebintu byentunuulira notwenga nabano era banoonyayo survival ngaoli tali ku levo ekwata mbuzi ye gitwalira musajja olaba agimuwa embuzi naye ngaaga nembuzi nange naaliwuuseemu supu kubanga ajona muga nti embuzi yange ogitwala neyo kaali onoogimpa kakati bwetubanga ebibiina bizimbiddwa ku musingi gwa kigendebwa kya muntu omu nga takkiriza nakuyinga ejinga banne ng'era abalagira n'okubaboggolera nga bw'aba alabye n'ofuna ba party members abapya abakwegase kubanga nti mmwe muzze eno naye mbalaba bwe mba muzze nga mwagala kaadi ebyo mulimba kubanga ne bannammwe wano twasooka obbawa kaadi ate olwazikwata ne bagenda wannakyemalira kati embeera eyo nga embeera eyo nga temumaze nga ekibiina tekizimbiddwa ku musingi gwa bonna ng'omuntu ne bw'aba alwadde ekibiina kirwala ne bw'aba awenyedde kiwenyera ne bw'aba alemadde era kijja kulemala ekyo ekibiina tekisobola kutambula kati ogamba oba tekiri wonna bwetunulira ebibiina byonna kwa newo gyoli waliwo ebigaana okutambula nga ssentebe w'ekibiina kyo byendi mukwogerako nkugambye nti mpulaizinze dp nkugambye nti ekibiina kati mwe ekizibu kye mulina bwe tuba tuga ku bibiina by'obufuzi golowooza by'opposition era ndi mukwogera ku bibiina byonna nkyatandise ebibiina by'obufuzi ebiri mu uganda nkugambye nti ekibiina kya dp kyekibiina kyempadde max kubanga kyo kiyise mu muyaga ogw'enjawulo nekisigalawo akyekoonako yakola ki akyekoonako yagenda kati linda mmalire ku NRM nzija nkyatemaatema nimale nkyatuuse ku nuupu nasookedde ku FDC so kakati ekikyayamba NRM yaffe nti kyo kirina abantu bangi kakati ate kyo era kisinzaako bino ebibiina ebirala demokulasiya bano bavumira nnyo solo candidate naye ate bba ewaabwe pulezidenti yeeronda flaga bearer kuba pulezidenti yeeronda naye era n'alonda ne ba mp towulira kubaga nti bano basimbyeko mu mugongo naafunye 6 oli kaadi bagimusanza wali ng'oluusi eriko n'omuwendo kati byo ebibiina ebyo ebirala demokulasiya etaliiwo wadde ekibiina kino kijjajjaffe kino ekya dp ekyo kyo kyekigize kitusinzaako mu ebyo byonna nebino ebibiina bino byolaba byonna ebirala kasita ak'okulya kabulamu onabula omusana kyakugambye nti olwaleero kasita bakugamba nti memba wa paalamenti kakati agenda kukolera bwereere kaweereza eggwanga baniyofaki mp kabasasula ekyamaani w'eggombolola bamuwa obukadde 4 omwezi ogenda kusanga paalamenti nkalu nga babadde ku bifo bya paalamenti ate bagenze kwerosa effiri awunyiriza kasuka ssente kifo kye ekisinga okuzitowa kaliwo akalimu ssente kyajja okugendako era wano ne bwolaba oli n'agamba nti obadde olaba kati wano pieroyo emisinde gyokka abantu gyebakwata wera buto pieroyo omukulembeze we yakyalira e Masaka nga buli lunaku abeewandiisa abava mu nuupu abayingira nga baki nga bayitirivu nakakati bakyasiseo babuuza naye ki ekigenda mu maaso kyo kintu kinakwatayo oba tugire tuli eno kinakwata tukibuukire oba tugire tuli eno kati yembeera eyo eri mu Uganda kyobabonabo kabanda akugamba nti bannabyabufuzi abatuufu bali wansi eri era abategeera kibawagira bw'ogenda eri wansi ku kyalo omuntu amanyiddwa nti oyo gundi wa dp oyo gundi w'NRM era nga mu butuufu bwayo eno bannaffe era zambaali
bwolaba ng'omuntu ng'ayambadde yero leka okulowooza nti weyawagira enaaleero honorable Kiwanda ng'awagira yero awanyama ayambala yero wano nkuga nti bwolaba leka kulowooza tokonkuludinga nti ekimwambazza yero awagira ki tulina abantu baffe nga olabako abatakisi nga bonna baba bambadde yero kubayisa mu lunaku ga nti eno tenda ffe kakati yaffe bw'osanga omuntu ng'ayambadde yero waliwo omuntu ayambala yero ng'ayagala kufuna bondi ku poliisi waliyo omuntu ayambala kanakanyaka akamyufu nga ye ne bw'anaaba asaze ensawo ne bw'anaakuba omuntu akatayimbwa poliisi bweneemukwatako nti ate bakutte oyo wa nuupu kubanga awagira ki awagira nuupu kyobulaba nti olwaliro owulira bano bannaffe mutebagundi abo mutebagu naye be bagamba okuta batta abantu baba bakuba amanyinya ga minzaani baba batuga bakola ki abamu bwe batadde leero ate bayombye lwaki mubatta okitegeera so kakati olwaleero okuwagira okutegeera nti ono ayagala ekibiina si kala era si kwogera nnyo kubanga nze nsirika bwe nti nembuuza viyale omanyi wona bwenambooza ono okuva edda nga aweebwa ekitiibwa mu DP ngaera bwe bano bebayimiro neonabaseewungu nti omusaayi guno ne bwetugusala guno gwe mawo togenda kuwona kibiina kyabajjajjaffe ne bwetugusala gulimu ki naye olwaleero okumulaba nga naye akwata embuzi ye ngaona Bukyagulanya akyadde emukono n'agikwananga nti embuzi eno ojjaba muganda wange genda owuutemu supu bw'ogenda omukebera obulungi n'oteekako ka muntu meta n'okebera bulungi ojja genda okulaba nga tikatambudde bulungi oba nupu meta nga tikatambudde kumalayo kayinza okusigala nga kakonako bukonyi kati nga munuupu taliiyo nnyinyu naye nga okubaza oga nti kintu kino bwe mba sikyenyigiddemu nange bwe nti tomanya era kati wana ab'e Masaka wana babadde Magere bagulidde omuganda wange enkoko sekoko biki kati buli saabulijjo nena okukiika ab'e Masaka temwabalabye mwabe mukono mulinda ki mwabe gindi mulinda ki kati nga tukyatwala omuntu omukulembeze w'ekibiina kubanga yaleese ekibiina agamba kino ekibiina kikye tagambwako tewasobola kubeerawo demokulasiya ebibiina tebisobola kubulamu kugugulana kubanga olwali bulaba kati munuupu kati onabo Mathias Mpuuga kati eyo foosi ndala asirise nesitumanyi kiddako takyayinza kweyagalya mu nuupu alina kuyingira bino ebibiina ebirala oba okutonda ekikye lwaki nti kubanga yanyigirizibwa oli nanyini kibiina nanyini supermarket naye minisita ensonga yokwagala okugula obuganzi tuyinza kujoogerako tutya mu nkola ennungamu etereeza ebibiina by'obufuzi kubanga okugula obuganzi tebuli wamu wokka nga bwenyonyodde mu nuupu newa pulezidenti ndabye wano abatandise dde okutegeka obubagabula okuba obukuza amazaalibwa ge mu kibiina kyebyalemu ndabye ne bannange bwe baali batandika PRU Jeno bwe yali akola birthday ngolaba buli muntu alina byategeka okulaga nti nze ndi wamu okunoonya tetusosodde okujjako ogweyalala tuwanda bigambo buga nti tuyinza tekiina gye kigenda kutwala you see Zambaali nabagamba wano nti ebibiina by'obufuzi nga mwagala tubizimbe bikule bali abakolera ebibiina abali mu party structures balina okuba n'obuyinza bw'amaanyi ku ba politicians nti member wa parliament alina okuba nga aliwo wansi w'abakulembeze b'ekibiina bonna naye kubanga abantu bafuna sente nyingi ng'ate bali tibafuna kantu nakamu kakibalowoozesa nti bano abakulembeze ba politicians b'amaanyi ku kibiina kakivume oliaga nti nze nina sente ekibiina kyekineeguya nze nkigirayo kaadi naye mu ebibiina bigenda mu mawanga ebibiina
ebimaze akaseera ebibiina ebituukiriza ebigendwa byabyo ekibiina kiba kyamaanyi ku fulaga beera era bukyagala kimulikolinga kyova olaba nti indisipulini eri mu bibiina kugyagamba nti ads bagenda baŋŋambako ki kaadi namala ogibajjako omusaala gwange ngwefunira tiwekibaŋŋamba munnaffe alla gwe yajjuludde gwe yajja mu bulamu bw'ensi eno nabwo minisita Sarah Mateke era njagala okwongera okusaasira ennyo famire ye bannakisolo bantu b'ekisolo bantu bannakigezi mwena ne bannayuganda abadde omukyala omuto omukyala omukozi ayagala ennyo abaana ate n'abakyala bakyala banne n'ebyenjigiriza kubanga abadde muntu wamaanyi nnyo mu Metropole University tujja kumujjukiranga era tumusaaliddwa nnyo. Secretary General Pierre Yu obulamu nebyosembye twasemba okuba fenaano ku Lwakubiri ebbanga lyo ne bwobadde byanjawulo ki byolabye na biki byenkujjako wiiki eno nga sinagenda kumulaba daily? Si byanjawulo nnyo. Olwaleero waliwo obubonero bwe twalabirangako naddala ffe twakulire kati enseenene bwe zagwanga bwe zalabanga zakugwa enseenene waliwo obubonero bwolabireko nti ezigenda kugwa. naffe bulemezi tulina kutulabira obubonero nti enswa zijja kubuuka. Enswa kati tulabira ku nswa muli balyannaka kakati abantu era obwedda bambuuza nnyo singa otegedde kyayogedde wandi mugobye ku puroguramu mulabe kasama egira babiri namukyusa olulimi manya gye mulaze. olwaleero pulezidenti abadde munyonyo mu kujjukira General Ronda Nyakairima era bwabuddeyo n'agendako mu palamenti naye olwaleero abadde wakutongoza enguudo z'omu Kampala zonna zino eziri mu kukolebwa Kampala Metropolitan n'asindikayo Vice President Jessica Alupo. So do they still cross the roads? Because abadde balanye bagenda kugala nguudo kati bazigadde kyatongoza kitabangawo nno kubanga bulijjo bantu baga nti ne bweba taapu agenda naddala mu biseera nga tunaagenda mu kalulu agenda naye bino byandiba ebiro ebiranga obubonero butandise ebiranga nseenene enswa etandise okusala nti sijja kubanga luli ne bwe yabanga taapu y'amazzi naddala nga tuyingira mu kalulu ng'abaawo ate onalewo namboozi alina ebintu byayogera ebbanga lyonna obikwata yagamba nti bano abasajja bagezi agenda nakola oluguudo nga lujja mutuusa mpaka mu kalulu akanaasembayo naye kati olabira ddala nti bino ebiro waddewo China nga bapulezidenti si bonna bali eyo era n'asindikayo Alupo awalala n'asindikira era Alupo nabbanja gwoba ogenda kweganga omuntu yenna anasiibula era abannaffe aba Pierre Yu kwega kabanda olabira ddala nti ensolo ku kizigo kweri ye Secretary General ebiranga nseenene obimanyi ebinyonyi mbimanyi ebinyonyi ebyo bimanyi mbimanyi ebirage biyita bwe bitunoma nti byo byazirengedde dda ebiranga nseenene gye ziva enseenene ozirabira kubalya ozirabira ku binyonyi bino bibeera kale biyita mu bbanga onalebo beti nambooze gwoli weekyaggwe simanyi kyebusinga ku beekyaggwe ye balinaki fe balya nnaka gwobadde mu nseenene abaasomoka Lwera ekyaggwe ebyayo byanjawulo bakunja njagala kwegatta ku Haji Kasolo okukungubagira Sarah Mateke muwala wa Philemon Mateke taata we yali minisita ku mulembe gwa UPC ye Sarah abadde minisita ku mulembe guno naye asooka kuba munnaffe baakabencha mu palamenti kyala
omukkakkamu ennyo buli womutuukirira oba omuyitako as you approach her she will always give you a smile ate afiiridde mu myaka bwe bagambira omuntu nti afiiridde mu maanyi emitonyo myaka 5 egyo gy'emyaka gy'omuntu okugasa ensi ng'amaze okwetereza omuntu bw'atuuka ku myaka 5 nga ye tanneetereza bibye oyo omanya agenye naye ku myaka 5 omuntu aba amaze okwetereza ebibye bwe kuba kuzaala bwe kuba kuwasa oba kufumbirwa bwe kuba kusoma ebintu kuba kuzimba ku nnyumba oba kukola ku bintu byonna kati awo omuntu agasa nnyo eggwanga tujja kumusaalirwa nnyo mu palamenti omwo tufuukiramu abooluganda newankubadde tutuula ku sayidi ez'enjawulo minisitule eyo gyaba gyalimu si nyangu abantu bwe bagibeeramu walirowoozezza nti nno bw'olaba abasirikale ng'olowooza nti no babe bali badde mu minisitule eyo naye batera nnyo giwa banayinki abasiviliani naye oli aba yakatandika oganoga nti kati ndowooza ono akakase mu bya defense genda okulaba nga ate bamugyemu bamwongeddeyo kale yamazeemu emyezi mitono yafudde ekibwatukira tuddamu buli we tufiirwa okufiirwa kutuleetera abasigaddewo bayibuli etugaana okweyogerako nfe abasigaddewo nti tuba tusigaddewo mukama ng'atuwadde omukisa tutereeze ebisigalidde kyova olaba mu kufiirwa abantu bwe baba bakaaba balina ebigambo bye basimbako essira ennaku zino waliwo kye bayita lifestyle diseases ekiri abantu speed naye wabaddewo obujulizi obugamba nti by Monday nalabye prime minister ng'agamba Nabbanja nti ku Monday omugenzi yamusemberera n'amugamba owaaye nzimbye nne amagulu n'amugamba ekyo si kirungi laba omusawo naye nga balinga abagamba nti yawulira obubi ng'ali walako ne Kampala ogenda okutuuka mu ddwaliro nga omuntu takyaliwo kituleetera okwekubamu zambaali etooki ku mbeera z'ebyobujjanjabi n'ebyobulamu mu ggwanga lyaffe kati bwe kiba nti abasigaddewo mukama aba abawadde mukisa kutereeza bikyasigalidde tulina omulimu munene nnyo nga bannayuganda okweterereza ensonga z'ebyobulamu ozijjukiza olunyiri lw'omutito olwo nti kyevudde nkuleka mu kuleeta olongoosa ebyasigalira rumishana mudakiika emu katonda wamaanyi katonda wakisa ate imamu kasozi yakugamba abonereza katonda abonereza sinza asaanira okuweereza ezange zensobi ate siri kyendi nange nigatta ku mukulu Kasolo okusaasira abaana okusinga nnyo abaana bafiira mu kitezi ninze okulaba olunaku palamenti bwenaateekawo amaanyi babajjeyo babatwale mu palamenti mwekube mu kifuba nti singa mwakola nnyo kasasiro yammwe teyandise baana kale tujja kwegattibwako honorable Gerald Siranda mu ddakiika nga 2 okuva kati bwetyo bwe tugenda okwongera okwogera ku tali Namboole gye mulese ez'ebyobufuzi bwe ziri mulese Namboole yavudde ng'alaba mupiira tubadde tulaba mupiira ane omulese Namboole anti alina lidika nange naye natuuka abantu bazze nno okulaba omupiira gwa Cameroon ne Zimbabwe anti mulimu omuntu waabwe kankusabire onana ekyakuluma omulundi guli ne ku mulundi guli wayanjula omugenyi noga nti ajjaawo mu ddakiika munnange n'omwanjula ku puroguramu naye twamusangawo wansi ne bukya mwamusangawo ne bukya nga tatuuse embwa tekamwa tuveeyeyo ono ali mukumuhajja kale twagala okutunuulira ezimu ku ndooliita eziri mu bibiina by'obufuzi ensangi zino wakati mu kulindirira akalulu akakabona ka 2026 nga buli kibiina owulira waliwo ebyogerwa ebitonotono ebimu bitandise okufuna obukundikundi abamu ku babirimu batandise okumera omugana gayita amampaati
kuga buli omu ayogera kiki awo twagala okusengejja n'okutunulira kiki ebyoleka musingi ki gw'ebyobufuzi oguzimbiddwa wano mu nsi yattu Uganda, tuwa kifaananyi ki kwabo abalala batannaba kuyiga na kwettanira byabufuzi bino ku ngeri gye birina okukwatibwamu n'engeri gye birina okutambuzibwamu, tuyambeko okusengejja n'okuzimba Uganda entuufu enywedde mu byobufuzi ate binaavaamu abakulembeze abajjudde ensa. Jala kuva wa mukama mulungi mukama wa Child Promotion nga jala tutandikira awo nga tunuulira ku bumu endooliito zino zoolaba mu ezimu ziri mu FDC, endala ziri mu NUP, endala ziri mu DP, endala ziri mu NRM, buli wamu otunulawo ebyawo tutwale nti ebbugumu lyakalulu lisembedde ng'obudde bukyali oba waliwo ebigaanya okutereera obulungi munda mu bibiina by'obufuzi ebivaako bino byolaba. Of course mu bibiina by'obufuzi kati bwe kyotunuulira ekiri ekyamaanyi otunuulira ddalu lyabwe ne lack of focus, because baali bazimbiddwa okumaamulako the National Resistance Army. Mu historia tujja kunoonya why ani abazimba ate ku lwaki babazimba bwe batyo, but nga tunaba kutunuulira confusion ebalimu olina okutunuulira mukulu Museveni yabeera baatya. Kyova olaba the National Resistance Army yezimba the National Resistance Council, kyoyita movement si yezimba eje erya National Resistance Army lyerizimba the political wing, the National Resistance movement. And Mr. Museveni, I am vice chairman of the NRM, yafuuka speaker of the National Resistance Council. Eventually, of course, mukuru Professor Rule yali amaze okuva mu bulamu bw'ensi. So it is not the army, it is si politics nti zazimba NRA. Kyova olaba ne leero mukulu Muhoozi Kainerugaba bw'atuuse Masaka ng'atandise okupiikinga, mukulu Museveni ate amuggyeeyo n'amuzza mugye the NRA. And leero mukulu Kabanda yabadde ayogerako abali enseenene, ebinyonyi ebiri enseenene bitandise kulabika. Tolabira ku nseenene tizibuuka, ozirabira ku bizirya. Abo nabo balaba bajjudde engeri gye bakuba mu ngalo, nabo bakuwa ekifaananyi tewaliwo kye balengedde. And two, ne statement mukulu Museveni zaawa, ono yali akulira SFC n'alwanyisa airtime, mu airtime n'azimba mu barracks. Kyobala namuwa land forces, mwana mulungi nnyo amanyi okulwanyisa engeri gye bonoona ssente n'azijjamu ekyomugaso. Ojja okola expo ojja okola expo endala abyogere ku Mugisha Muntu. I think Mugisha Muntu is the longest serving army commander. So mukulu Museveni therefore atunuulira political organization, what he calls maximum political cohesion possible. Ekigambo ekyo ojjukira statement ye ng'akuwa pillars ez'okulwanyisa counter insurgency: the army, the intelligence, foreign policy. Ndotera kulaba Muhoozi kati ngali ne ba ambassadors, kyotatera kulaba nnyo ne Minister of Foreign Affairs, and maximum political cohesion. So yatunuulira ebibiina, political organizations for strategic security. Atunuulira NRA for strategic security. Kakati Muhoozi Kainerugaba tazimba NRA mweno gyolaba eno yaba Kasolo eri original. Katazimba kiche for strategic security. So in other words, Mr. Museveni is not looking at strategic security for politics. No, he's looking at politics
is looking at politics for strategic security. Now, the NRA etunuulira ebibiina bino tewabaawo abiyingira for an uprising nga bwe kyali mu Sudan enayajjawo Bashir. The civil society yali organized nnyo kati ejje ne litya nnyo nti waliwo agenda okugiyingiramu ajjewo akwate adistroyinge Sudan ne bajjawo al-Bashir. Still ne bigaana ndabo onakatola abivuddemu RSA. Kakati ya mukulu Museveni bw'aba atunuulira bino ebibiina kyatye nnyo bw'abanga waliwo omuntu alideedere underground n'abisanga n'abikozesa. Naye nga bwe yakozesa DP to gain legitimacy. Of course, DP yandibadde egenda wakayiira, yali ayinayo obwenje, yali ayinayo bwenje nga Secretary General n'abalala. But DP eventually ya joininga Ruto yagikozesa actually muku of 1985 bw'obojjukira. So ne Museveni naye yakozesa ki? Yakozesa DP. Kati Museveni waba atunuulira zino bino ebibiina kyeyeeraliikirira ani a militant who can use them. Chobola ne Kizza Besigye bw'aba ajja ne Interparty Corporation IPC yajjanga Kano. Title gye baasingayo okumuwa nnyo was Kano, retired Kano, and Mugisha Muntu naye abadde akozesa nnyo title of Major General, and they remained dominant forces mu bibiina ebya opposition. Therefore, Mukulu Museveni atunuulira bino ebibiina ng'abalabe, and that's why there has been a policy of suppression and containment kutandika in the movement system nga tebakkiriza bibiina to organize. There was a law ebibiina byali tebikkirizibwa to organize kyebayitanga movement system, kati ne babikkiriza under multi-party to organize, but babikkiriza ne batasomesa security forces. So internal security systems ezaali zitunuulira ebibiina ng'abalabe tebazisomesanga okutunuulira ebibiina nga si balabe o babiyamba bitya, but without necessarily becoming a danger. Now kakati bw'ogenda mu bibiina byenjine olwakadde dda bakakutwala, you have the struggle of activists to dominate political parties. Because abantu badde dominating ekibiina they are not supposed to be activists. Ekibiina is supposed to be dominated by a thinking eva mu delegates. But katwano inaba Ingrid turina abukeri nagamba me am an activist power 10 nayagala dominating ekibiina. Now then over in the musicians bano bakadongo kamu abali bakola as mobilizers enwa muyina yani mwena remu bakamiliyoni kakati ali akolera Besigye kati ate yatwala bano so buchana namboze agamunange awa kadongo kamu nyamba ko musisita ndi awo kakana kamutwale agenda aliyewo mpuga chobola yabadde eri nafuneyo kyamwa abikide mu magulu ajewose mujusole. You notice now the musicians abakadongo kamu abali bayina okumobilizing ebibiina, now they want to dominate ebibiina. Kati mwemuvudde ebibiina okufa because ebibiina are not managed by delegates conferences. Delegates conferences are supposed to be for two: one, policy, then ekyokubiri to mobilize the political party on policy and issues mu entire country. Boba abamu ku babaddewo mu bibiina bino ekyo tebakiraba. Yeah, they are now looking at two things. One, they are looking because of bayina wano. Now mukyala Namboze takyali ku policy, takyali kumamula ko Mukulu Museveni, kakati ali on survival for what? Welfare. It's basically ekifo and welfare. Singa kati government esasula million 10 chairman wa LC3 ndiga ntuli omanyi ona leo kasolo bagami mwami Zambali nti muongere ku dakiika zange singa ogamba nti chairman wa LC3 omusasule million 10 per month bonna bagenda kwesima ku LC3. Bwogamba nti chairman wa LC5 afuna omusaala ogusinga gwa MP, all of them will want a card for. So endoolito zino ne bituulira okwerumaluma welfare it's about political survival and welfare, and unfortunately actors ababaddewo
mu transition from movement ngaba Lukwago Erias Lukwago abali activists kulwanyisa movement system bazewe bibiina basavinze terms nyingi abanji bali mutamu 2 abala bali mutamu 3 so bayina problems even with the constituencies kakati bahirdaman abande badde bayimba yayimba kwa Kyala Amelia Kyambadde Amelia kalate ya dominating but wobuza hirdaman delegates conference kitegeeza ki ebitabimanyi womubuuza party branch ebibiina byatuukawo dyawo okubanga ba activists ate kakati beba and because you see they were suppressed by the movement system yabisuppressing ngeetya bisobola okukozesebwa omulabe either internal or foreign okujjawo the NRA state. Now because you suppressed them by the time of transition there are many forces bebagoba mu NRA bakiza Besigye bamugisha muntu ne bagenda babidominating and they dominated them, the militants dominated them. Kakata ate ne activists okuyimaging because bano bayimaging ate Mengo they were on elements of culture, elements of the kingdom, elements you remember Mambo Bado these twabitanga bimeza those activists beba dominating political organizations. It's no longer the delegates conference ya Sranda si dominating ngenda kukodira honorable Sranda sebe nkwaniriza naye nsase mukama wange obulamu Katonda atukumi embeera nayo namu Katonda atukumi ekibiina okikyakirina ekibiina kiri mu ngalo kiri mu ttaano kale ngenda kukomawo njagala kuva wa honorable Kabanda Romushana ina chance stresses ekyatutemu eri agambye kakati ne ba activists bwe bamala okutwala ebibiina bino ne bavaako endooliito naye ndabyeko ne ba activists abo nga bakoze ne pressure group lwaki ne pressure groups teziggusa kirina kugguka nyingi nnyo zibaddewo zitijje trusa nalabako honorable omugenzi Katuruma ng'akoze Solidar nalabako ne mukwano gwange Bishop Niringiye ng'akozeko Black Monday olaba byonna byakola byakukyusa lwaki teziggusa kigendererwa kya bibiina ebyo actually by even had UID ekigendererwa kyabyo kibeera kigo kimanyi exactly naye kyemanyi okubuuza kubanga tokimanyi ekigendererwa kyabyo bamala kikugo kimanyi kubanga gwogamba nti lwaki tebizigusa ebigendererwa byabwe gwolinga abimanyi because you see mugenda ne muteeka abantu ebintu mu kamwa no eri atandikawo political party ngazze kuli mama yoni ngani kanti byakkirawa baluwa bolaba baliwo kubanga byakkirawa otuwa ebibuuzo nga tebina ansi ebigendo bya political party zonna nga baziwulidde kukola ki kufuna obukulembeze babufuna batya you see mwami Gondi mwami onyiziza n'erinnya lino twale kubanga kati ate bulijjo mbadde nkulaba ng'omuntu abaddewo wano ng'agoberera ebintu naye olimba kubanga omazeemu amaanyi nze ng'omuntu kubanga boga nti oli aleese ekiro naga nti Solidar yali mwani era yakomawo ba activists bakola pressure group says n'ekigendererwa nga kyakukwata kyakuyambako Solidar yali eyamba ki yali eyamba kibiina ki ogambye ekigendererwa ky'ebibiina pressure groups byali byakuyambako bibiina bino Solidar yali eyamba kibiina ebibiina bino bigende bifune obuyinza omugenzi Katuruma yava mu kibiina ki yakola Solidar naye ng'akuba DP kati Solidar yali yakuyambako DP oba yali yakuba DP n'olwekyo saagala tugendeyo nyeyo naye bino pressure groups byogamba nti ebigendererwa byabwe okubiggusa bite mwami Romushana agambye nti abantu bali ku survival lwakuba tewakitegedde survival abantu baagala ku surviving because bw'oba oyagala okutwala obukulembeze bw'eggwanga n'okola Solidar erina kukomawa tugisuubira okubeera district esemba mu West Nile eri bagitolera Yumbe tugisuubira okubeera eyumbe Koboko is this side Koboko kakati gwe bw'otuuka Koboko
n'obuuza Solida oba ezomba eri waggulu mwaruulu n'obuuza Solida bagimanyi zombo nze nabadde amulata ng'abantu bamulata bagamba nti kakati tuleeta UPC ekijja kikole ki kijje naye bw'ogenda ekabaale waliwo ayinza okuga nti aleeta UPC abantu bali ku survival nti omuntu azimbewo tubadde twakatuuka wano onalebo Haji Haruna Kasolo n'azijukiza Mau yagamba atya nti I rather have 1% in a supermarket than 50% in a kiosk. Ekyamutwala okukola endagaano NRM wakiri abeerayo ne 1% mu supermarket abeera ekitundu kimu ku buli 100 ninga musemaduuka gaggadde gaggadde okusinga okubeera n'ebitundu 5 ku buli 100 mu mudaala gw'emnyanya gu Solida kioski y'ennyanya Solida kakati okivulu nati naye ekyamutwalayo si bigendererwa bya era yali survival I don't know naye akulaga nti nno ne bano kubanga ekibuuzo kyo kikyannemye nti bano ebigendererwa byabwe bigendererwa ki gwe nga bw'obimanyi kwali kuwanguza bwa president nga twatuuka ne tumala kaakalulu nga waliwo polling stations zetulina mu Uganda eziwera 1,000 ng'ebibiina ebyobufuzi byali bivuganya President Museveni tebinayo n'aba agents including Mukono by the way wano kumpi wano Mukono ya kati gwe noyagala okulimbirira kiosks nti ziri mu kuvuganya mu business tiziba mu kuvuganya mu business mwami Zambali eyo kanveeyo ebyobufuzi bya Uganda mwami Lwomushana abisummarize mu statement yemu enesembyeyo abantu bali mu kusurvivinga buli muntu anoonya wa survivingira Honorable Ssemujju yesimbawo ku kuvuganya ku kifo ky'obwa speaker wa parliament FDC mu parliament omwo erabika inamu ababaka oba 32 yafuna obululu ye 16 kyokka nga yewe FDC nga ina abamemba bala 32 aba FDC bamemba nga bali 32 aba FDC naye ye memba wa kibiina ekyo yafunamu obululu 16 ate nga yakyogerera ate nga yasimbye amakanda ye mwogezi waki omwogezi w'ekibiina yabeeranga face ng'ekibiina ekyo kitambulira ku ye mu bantu abakesimbawo ku bwa deputy speaker bwa parliament abamu kuba kyasinze obululu obungi sofa yali Anita Amongo yasinga speaker Olanya namubisaamu n'abanuupu bamuwa bwe baali bagoba zaake ku bwa commission abagamba nti tagobwa abakuba akalulu nti tagobwa nuupu erinamu 57 tebawera 10 abasimba Nakakongo aga nti no abasimba Nakakongo tebawera 10 abantu bwobalabanga nga bali mu yero nalemoye abantu bwobalabanga nga bali mu kuwanika nuupu oye DP ku mutima baba bakkiririza mu kirala niyo olwokubanga mwami Lwomushana bwe nti survival amanya nti awo nuupu yegenda okumusomosa kubanga lumu onalewo nambozi wano yaga nti muyinza okuzanyira ku kikongoliro ekikongoliro nekisuula piki kati abantu bavuga piki zaabwe naye nga begendereza ebikongoliro ebiri mu kkubo essaawa yonna kimusuula weekanga ng'atandise okwegayirira ekikongoliro gwe twensuula kikongoliro gwe tondeetako gyoje mu ssi kubanga ekikongoliro kiyinza okufuukira ekizibu ne kikuba ekigo kati weekanga nga
wegayiridde ekikongoliro surviving. Bo bannayuganda bamanyi omugaso gw'ebibiina by'obufuzi bino. Opposition eri ku ground gyeri mu bantu ba bulijjo gyeri bantu waliwo abaliyo eri wansi bo nga baagala bagiwe gavumenti eveeko naye no waggulu eno abantu bali ku survive era n'abantu abali wansi eri wansi nnyo bawagira President Museveni. Bano abali waggulu be babeera mu kubaza aba wansi eri bawagirira ddala opposition nga baaba opposition Museveni eno waggulu byanjawulo. Nze ntera okulaba abantu bonna ojja weegendereza omuntu tayambalangako saati y'NRM lwe waliyo NRM caucus ayambala esaati nga Museveni ali wano ali neeno mu mugongo nti bw'anaaba azze bw'ati amulabe naye era ne bw'aba akyuse ng'addayo era amulabe oyo taba muwagizi nakigwanyizi. Era waliwo n'abali mu owannakigwanyizi bungi mu bibiina by'obufuzi we njagala okunzikira awo nti abantu bonna abakola bu pressure groups buno bwe wayogeddeko ye n'aconcentrating anaga nti kakati nyina kunyweza constituency yange gundi ajja kunnoonya. Si lwakuba nti omuntu oyo aba ayagala okuggyako president aliko. Ebyobufuzi bya Uganda ne mu Africa saagala nnyo kubitwala wala ne kale kangendeyo. Mwamiru Muchana yadde ayagala kuyingirayo ko naye kangendeyo. Tetutera nnyo kusalawo byabufuzi byaffe ffe tuba tuweerimba mu Uganda wano. Era mutye nnyo Idi Amin ye musiraamu yekka yakabasolobamu abakristaayo n'afuuka president wa Uganda. Ekyo waliyo kisimbyeko essira era ne kibaluma nnyo ab'Ebungereza. Ye musiraamu yekka eyakabayitamu bw'ati n'afuuka president wa Uganda. Nti bali bafuzi b'amatwale abaatukolonizinga nakati bakyayina bwe batuula ne basalawo nti ono agenda okuba president alina kubeera wa. Era kyova olw'ebigendererwa ebyabwe ebikusike ffe bye tutamanyi naye abantu tebabimanyi abamu. Era kyova bw'oba okyazinira nnyo ku ntoli zaabwe oba okyasobola okukulembera anti oba oli ku survival kyova olaba omuntu bakubuuza nti owagira ebisiyaga oba tobiwagira noga nti you see ino omukazi tola nti amoluso married kati tulaba nti nobuuza ebintu ebitaliimu nti answer ebeere yes or no. Owagira ebisiyaga gwojo yite wano mwami Kyagulanyi Robert Sentamu omubuuzi nti ebisiyaga mu Uganda obiwagira ajja kuddamu nanti kakati naawe oli mu bino ebintu by'abano balwo mushana gwe tokimanyi nti ndi mufumbo tya owagira ebisiyaga oba nedda tasobola. N'atuuka mu bazungu n'abagamba nti oluyimba luli lwayimba olwenenya nti nti kakati etteeka oyinza oddijjawo can you repeal that law naga nti bw'okula olowooza ku kintu si lwakuba nti abiwagira era si lwakuba nti abirya niye olw'okuba ali ku survival eri wewava akaki ekyo ng'okyogera mukamba anti naye nambuuza gy'otandikidde onaawangaalirayo gy'otandikidde onaawangaalirayo njagala kugenda wa Rwomushana mu ddakiika 2 kwanga fena tutegedde awali okusoomozebwa n'awali obuzibu then what Rwomushana sikiwa nti wakifunye bulungi awo kakati mukulu Siranda ayogedde ku project Uganda n'engeri blocks zajja the tribes the nations kakati ekibiina ky'ebyobufuzi kyekireetawo both vertical and horizontal integration kukola gwanga limu simanyi bana kiteeka ntya mu Luganda. Uganda People's Congress bwebeera Bushenyi omulango agata n'omunyankole
n'agatta n'omukiga but in UPC. Dr. Apollo Milton Obote bw'ajja Buganda kukola ng'akolera Buganda awasa Omuganda. You see, so you now have integration, both vertical and horizontal. Kati gwe mugaso gw'ebibiina. Now, Anton Padera dakiika 2 so nyina okudduka. Ekirala mukulu sana nga let's negotiate. Mukulu Museveni ayajja ng'azimba initially the state. Teyasooka kuzimba kibiina. Ye yasooka kuzimba the state. Kakati yaina is the state. Tosobola kumujjawo nga tojjeewo state. Awo nabo baweerimba. And ye tateesa nga kujjako amaze okukuba. Ateesa n'oyo ali weak. Bw'oba okyalina amaanyi tateesa. Ate waba ateesa naawo ng'oli weak. The only thing kyemuteesa engeri gy'onaawanika. How you will surrender. That is his character. But bw'omukuba n'alaba ng'ogenda kumukuba ate amanyi okugonda nnyo. Because he is very good at survival. But alengera asobola okumukuba alengera capacity yo to grow. Kyobala ye asobola okulaba Kabana n'amulaba n'amanti Kabana ono ali capable of growing to grow kati nemuteesa mangu ekyala kyo nkivuddeko. Now survival in world of survival in politics tekitegeeza sente only. No, kitegeeza okufuula interests zo eziri personal as primary ku organization. Wano Kabanda yagamba nti nze muhozi bwangamba nve mu constituency envaayo. Lwaki kati tannavaayo n'agenda kuwandiisa kibiina? Lwaki agenda kikukusanga? Wuyo mubuuze. Kakati please. Kakati mu Vietnam. Crossinga kati owandiise. Mu Vietnam. Muleka oli amalizeyo. Mu Vietnam nga balwanyisa omu America. Bakola the United Political Front. Naye tewali byakuteesa. Either olina America or ffenna twegatti. Bw'oba toyagala kwegatta naffe kitegeeza olina America kyasi nga bakuwa ekyasi. They resolve. But bano balina agreement. Kyagulanyi alina agreement ne Besigye. In public it is signed. Besigye agezaako afune vehicle endala moloka endala ekibiina ekirala asobola okuteekamu Bassemujju Nganda. But Kyagulanyi yagenze kuleeta Musisi amugye mukono ajjewo Ssemujju Nganda. Tayinza kuva mukono Musisi? George Musisi? Tajagana. Then you have problems with the numbers. Number ajja kuzayo embuzi ye. Kakati propaganda y'abano bennyini. Kakati si ya Musisi. So now therefore onabeera otya ne cooperation. Kati cooperation yandibadde gwe Besigye genda olwane Rukungiri amadresi jusa. Rukungiri eremu okuva mu United Political Front yaffe. Rwana nnyo Kasese eremu okuva mu United Political Front. Now therefore tetugenda kuteeka muntu ku Ssemujju Nganda. Kakati Ssemujju Nganda tugenda kudeployinga Kabale because here we are already secure. This is territory for the opposition. Naye si ye baliko because they have no cooperation. So question erinti Mukulu Museveni bw'aba alina mawo asobola okuteeka muntu kulwanyisa mawo. That's why you see Siranda mu cooperation yaabwe bamuwa akalula ba NRM. Because that's how you are supposed to do cooperation. Ebyo nga bibiina but bano bye balina si bwe kiri. So the NRA ani yaleeta okujjawo what you call rationalization government agencies tekyava mu SEC. It's not from Central Executive Committee. Tekyava mu National Executive Committee ya NRM. Kyava wa Mukulu Salim Sale Kereba Kandwana Rufu. Ye kiva kati bwe kiveyo ne kigenda ow'omukulu. I'm not very sure nti yakitwala ne mu SEC. I need to do some bit of consultation research yendabe. But kyemanyi tekyayita mu National Executive Committee of NRM. Kyagenze straight mu caucus. So in other words, caucus now is responsible for policy. On a matter which is very contentious, like the coffee nendala nga bweziri, kyandibadde kigenda mu delegates conference.
nkutadde Honorable Siranda. Then what? Tutegeddeko onyonyodde naye kati Uganda we tuli tuteekwa okukkiriza okumanya nti ebiwandiiko biri ku kisenge. Mwami Museveni president wa Uganda takyali oli ow'oluli in terms of amaanyi g'ayina mu buvubuka bwe yayina ne byayina ensi wegenda eri world over. Ne Moi baali bamuyita Baba Moi, batuuka n'okumuyita nti Katonda owa waggulu. Ensi Uganda mwe tuli tuteekwa okukozesa buli situation gy'olimu ekuwa omukisa okwengeginga okuteesaganya. Nze ndowooza nti kye tulimu tuteekwa okuzimba institution, parties ziteekwa okukola omulimu okuzimba, but also with politics of concession tuteekwa okudefininga system eyaffe ng'abana Uganda, concession system wa wetulaga ate wetukubaako ne kyetukaanya ne tuzimbira okugenda mu maaso. Nze njagala kwebaza Honorable Kabanda, mulonzi wange, my employer. Honorable Kasolo teyalina kalulu ka original naye yankolera nnyo. Honorable Namboze teyaliwo ne mukunonda, ye yagondera pate kyeyagamba nti tubeerewo, maybe ne multi-party dispensation bwekirina okuba nti we mutuula nga mwadiscussi nze ne mukaanya ne mutambulira wamu ti bwekiti wekirina okutambula ogenda mu maaso, but tetugenda kukkiriza kuva ku menza eya negotiation esalawo. Omanyiwo oba otudde ku menza okusalawo menu gy'onaalya osobola okudecidinga nti tulye kino na kino, naye wotabeerako bayinza n'okutematema ku menu ku menza ne bakutematema nti gwe tugenda okulya. What am I trying to say nti embeera mwe tuli mu Uganda yakukkiriza bayinza okutematema gwe kennyini nti gwe tugenda okulya. Nkuruzambaye ne second Siranda cooperation y'aba Kyagulanyi ne NRM yali tebajja osobola okuwangula. That was also good cooperation. Nebaziza abanonda bannange wama so ensi Uganda mwe tuli right now tewakyali byakulowooza nti nze ndina all mazeeyo kyonna. No, ffenna tusobola okukkiriza ne tubeera mu concession politics. Ono najja nono najja ne tutuula ku building block naye political parties. Honorable Siranda, omunafu buli lwogende w'omunene muteese kiki osuubira okujjayo? Naye gwolowooza oyo omunene gwolowooza nti munene nnyo, ye musiru nnyo okulowooza nti gwoli munafu naye ndese pasenti eno mu Uganda. Bwe tolowooza nti nze nnyinza okuba 1% eyo gyojja okuyitirako era mubuuze ye tannaba kulaba kimwajjeeyo. So ffe oyita abanafu tulina kyolabi kibajjeeyo siga nti bo be banafu nze mpa kyakulabirako. buli lwolowooza nti gwe enkowe oyinamu, njagala kubategeeza mu Uganda muno tewaliyo kibiina mu Uganda kiina nku ziyinza kukuma muliro ne bukya paka ku makya ne NRM. Tekiriyo because the NRM is structured as a system itself. But what do? Do you want the ensi okufa oba nedda? Omwana tumusalemu oba nedda? Tuli mu situation wetyo mu Uganda. Tuteekwa okukkiriza nti kati Uganda yenene. Let's do concession politics. Omwana tumuleka akule ffe tukkaanye. And nga ffenna tukola contribution. Ensi ya Uganda. And that has been the strength of the DP. Gwolowooza mwami Ben Kiwanuka yali aganya Amini. What happened? He loved Uganda. Gwolowooza Ben Dr. Paul Kawanga Semoge ne tiimu baali bafuka b'NRM baajagala nnyo. They loved the nation. Democratic Party buli Uganda weegyetaagira it shows off. Ffe togenda kusanga mu pate yaffe nga tukubye omutwe gwa president yenna ku t-shirt za pate tezibaayo. Tukubako the Democratic Party because to believing anti institution nene okusinga buli muntu. Tetupromoting individual, we promote the political party. Era ndaba mwami Kabanda SG wa PLU ndoza nakyo bakijje ku DP. I now see the leg of PLU. I don't see the head of a person. Because head of a person takirizwa kubeera ku gundo. I do not know who is their leader. Me, I don't know their leader. Me, I see the SG.
naye nga t-shirt za jeno nyingi bazambala nze jeno okujjako ono ye gwenda nze ngamba ye mu pate ye for now nze njiyitanga pate because oba secretary general that's a party kasobola nga bakutuma secretary general head of mobilization. But what am I trying to say nti twetaaga okuzimba institutions nga nnene okusinga abantu so that people should come bagende institutions zisigalewo. Ekisinga otusumbwa mu Uganda ne mu multi-party dispensation kwe kulowooza nti abantu banene okusinga political party. That's why abamu basalawo inedde ne bagamba ffe tugenze, but because the party was bigger tuyinza okuba tetwasigala mu level mwe twali naye teri yatusuubira nti will survive. But do you still have muchina essuubi lyokuba komyawo for no political parties gule as long as bajja ne bobulajinga kululuza party tewali munene kusinga party era ffenaffe tujja kuvaawo. We are just holders of this party. Okay. Era mu process ya registration bonna abalowooza nti baagala okuyingira mu party because twagulawo bali free okuregistering and many have come okuddamu okuzimba process ya party. Honorable Betty Lambos, kiki ekiyinza kati okukolebwa? Twagala nnyo okusigalira mu kukungubaga bali kyebayita lamenting. Kituufu ki kati kiyinza oga nti yes mulimu endoolito but we can do this for better. Olw'obufunda bw'obudde ebintu ebimu ndowooza tuli byanukula omulundi ogujja. Olwaleero katugume bigenda ne challenge di newankubadde bya bulimba. Njagala kunyweza kintu kimu nga sinagenda for the sake of people who want to learn. President Ronald Wilson Reagan yali muzannyi wa firimu. Minister oba ffe gwe tuyita minister bwe bayita Secretary of State Condoleezza Rice yali munnakatemba. Bw'ogenda osome listi y'abannakatemba abafuuse oba ba musicians ba senators mu America, it's so long sirina budde kanjogereko abo babiri bokka. Kwegamba kizeemu abaana baffe abali mu eyo industry amaanyi nti olw'okuba batusesa ne batusanyusa tekitegeeza mbu nno we relegate them to a second class citizen oba professionals. Abantu abo bagezi nnyo. Olaba omusajja ono Kato yafiira nga awandisa emizannyo giwera 9. Maybe abaana baffe abalijja be balisoma emizannyo gino ne bajjayo abantu bano mu kitiibwa kyabwe. Mu nsi omuli abantu abatali bagunjufu nnyo batera nnyo okukkakkanya professionals z'abantu abalala ne babamalamu amaanyi. Tubadde wano government number by policy nerowoozesa abantu abasoma at C subject nti bannayuganda ba wansi. Era president n'abagamba nti twetaaga ba scientist badokita olwaweze ne bagenda bamugamba bannange tutuno tusomye badokita twagala kubeera ba interns tusome nga bwe tujjanjaba n'abantu. Yabagambye lwaki temwagenda ne musoma ebya YMCA? Kwegamba nti gavumenti bwebanga terina plan eri bannayuganda mu busobozi bwabwe obw'enjawulo kyekola egende demonizinga ng'ebambaza gwe wasoma ki gwe temuli nakatemba kwegamba kumalamu amaanyi. But eventually sebo zambaali bajja kutuuka ku buli muntu. Enkya bwe banaakeera nga musawo yabavuganya bajja vuma abasawo babasewali. Luli we balikeera nga abavuganya musomesa bagenda vuma abasomesa bamamalemu amaanyi. So njagala kuzaamu bantu maanyi nti tewaliyo profession y'abantu basirusiru gye tusobola okondeminga nti tesobola kuvaamu ba leaders nga bwe mpulidde wano kyogerwa bwe bajja ne bayendosinga naye they cannot sit in the driver's seat. Kakamba such a level of arrogance eri ku bantu abamu against the other professions. Yewunyisa n'okwewunyisa, it even annoys, kinyiza n'okunyiza. Mbu abo basobola okuba bakubi b'enduulu ne bajja ne batuwagira ffe naye nze ne Siranda ne bawagira ffe ne bo tebasobola kuba mu driving seat. I tell you President Reagan yali ki muzanyi wa katemba. Kakati kyenjagala okumaliriza nakyo
ti mu Uganda tetukolera mu bibiina bya bufuzi tugezaako bugeza ku bizimba. Uganda is divided into two distinct groups. Ebibiina by'obufuzi bino tubikoleramu lwakuba Nelson Mandela yagamba ti ekizibu kya oppressor ne bw'oba omulwanyisa ate oteekwa kukolera mu system zize. However, bannayuganda kye baliko kiri very clear. Waliwo state capture. State ne bagicapturinga ebitali byakulimba. Kakati state bagicapturinga waliwo bannayuganda abakkiriza okubeera n'eyo embeera era abagiwagira egende mu maaso. Ne wabaawo ne bannayuganda ababalwanyisa. Kyova otulaba abantu ne bagamba nti bano ba NUP, bano ba FDC, bano bakino, bano bakino. At the end of the day, truly divided between those two ideas. Eya state capture neyo abali against state capture nga balwanyisa to liberate them, balwanirira okweliberatinga. So tuli more in politics of liberation. Wabula ekintu kyendabye ekirala omanyi kati abavubuka baleetayo abavubuka eŋŋombe egamba nti paka kuwulira buki paka kuwulira bubi. Ngenda kufunayo embuzi yange endala ngitwalire Kyagulanyi. Nja mutwaliranga embuzi kuba maze okiraba kiruma abantu mwe abaleeta ebintu balumwa. Olabanga omuntu alumwa n'avumirira nga kimuluma kubanga bo bamanyirwa politics ogenda babawe. Politics w'abakulembera ogabira ba leaders ye politics w'abajjajjaffe ye foundation. Politics w'abakulembeze ogabira abalonzi ye politics asudde eggwanga lyaffe mbuzi. Nzijukira Dr. S. Kesimba yayogeranga same different parties, different ideology and different politics. Nene politics w'abakulembeze abagaba ye politics asudde eggwanga lyaffe mu nnyanga. Politics omutuufu abakulembeze abantu be babatonera era singa walaba ku bukulembeze nkukutudde tolaba obwakabaka bwaffe. That is politics oyo obukulembeze omukulembeze abantu be bwe bagendayo gye bali ne babaako bye bamuwa. Kakati ono olw'okuba nti no ayagala kola reverse psychology kimuluma because omuntu mu bwavu abantu bwe balimu okulaba ng'akwata ekintu kyate n'akigaba. Owulidde kitegeeza nti nno anti ye gy'abeera Museveni amuwa ani kwogamba otwala eno gwe wagenda akalulu akakuleeta mu CA you don't remember nti abantu gwe bebakuleeta embuzi ya kilo 8 era bwe bakuvaako nnyo tulaba nti ogimuwa toyagala ya kilo 8 abantu bakuleeta ng'ofuka Banange, mukomeewo abange owokunoonya gwe bakuweena ate gwe gy'ogenza okuweereza obudde bwahulire mu kabanda ng'ovuga kagaali ne bakuwa mu CA. Kale olwebunamuza soga yetuuse Honorable Kabanda. Wano waliwo enkola ku puroguramu eno nti abantu bwe baba nga si be basembyeyo bamakinga sure nti bwebeggwa baleekaana ne baleekaana kati byobogenda okwogera abala tebabiwulira era olumu bwe bawulira nga effumu libayingidde basituka n'okusituka ne bagenda ne puroguramu ne gibagitulekamu. Kati bw'olaba nga abaleekaana nga si be basembyeyo tebwewuunya. Ebyobufuzi bya Uganda ne mu nsi yonna twetaaga tubigiriza abantu mwami Zambaali nti nze kati ndi mukozi mu Patriotic League of Uganda sinze neewa omulimo. Statement nagyogerera njiddamu nti mukama wange bwandagira nti mu constituency vaayo ogenda onoonyeza Karamoja akalulu ngenda era mukama wange bwandagira kati nti genda owandiise ekibiina enkya nkiwandiise kiba kitegeeza tanaba kundagira nofiirwa ekifo. Ate era nakyo njagala nkikusomese nze okuwandiisa ekibiina tekitegeeza nti nno nkurosinze ngenze mu kibiina ekyo. Omanyi tuludde wano naye ebintu tetubitegeera. Waliwo abalina bano aba UPC mwebali mu gavumenti tebalimu bakolagana n'NRM naye tebakurosinganga wadde oyogera nga nsirisi. N'olwekyo abantu balina okukitegeera
ne Ssekikubo, Barnabas Tinkasimbi, Wilfred Nwagaba ne Muhammad Nsereko. Parliament yataputa etteeka negamba Supreme Court actually nti okujjako ng'omuntu gwe osaze eddiyo naye pateyo ne bwekugoba togenda kasoba nga gutonnayogera gwe nga tonnaba kusalawo kugenda. You can register a political party bw'oba tonnasalawo era osigalamu. Dr. Bedi Bwanika talina kibiina ki kati wagondi yayingirira kuno naye ngamba akirina ekya PDP weekiri era ye mukama waakyo akalina wano naye kati ali wali omuntu osobola okubeera n'ekibiina naye ng'oli walala. So lwakuba abantu ebyobufuzi basalawo okutunuulira bya Amerika ebya wano ne babireka. Naye nga njagala okumaliriza, pressure groups zino mwe muli ne people power tukyali ku survive. Abantu bazinyooma weebiri biri ku record. Ako ka gurupu bugurupu tekalina nnyo makulu, tekalina nnyo mulamwa era n'akakulembera n'ebyobufuzi tabimanyi bulungi. N'olwekyo saagala abantu ka gurupu ka people power kabamalira obudde. We yawunzikira ng'afumbiddwa n'abaana be. Mukali ka gurupu akakyuka Nuupu naye luli yali alaba nga Besigye yakyalina amaki amaanyi era akakofiira bano ke bambala bano tekaliiko Nuupu kalikoki people power. Akakofiira bereti ono gyayambala teriiko Nuupu naye oli ali mu Nuupu naye nkugamba kali aka people power yakanyooma. Entebe emabega gwatwalira embuzi wano eriko kigambo ki? Eriko ki? Eriko people power naye kati yalaba nga kyekiwambye jaddukira era kyova olaba akukuta n'agamba nti kati katukubeyo ebifaananyi tugende ku Nassa tugambe nti Musisi yeesimbyewo Kira municipality. Lwaki? Nti gwe bw'ogamba abantu no problem naye bw'ogamba nti abantu balina okubeera nga balina okubeera nga kamalirize bw'ogamba nti abantu balina okubeera nga tetuba demonizing tetubayisaamu nnyo maanyi. Singa naffe tubeera ebyokulabirako mu constituencies zaffe ne tugamba nti nange nkulembeddeko ekimala ate waliyo n'abakulembeze era abalala abaana abato abasuumuuse kati abazze. Waliyo abayimbi mu constituencies zaffe, waliyo balooya mu constituencies zaffe, waliyo abazanyi b'omupiira mu constituencies zaffe. Naffe katubalekerekokko tuzimbe omugigi omupya ogunaatwala Uganda naye nabo balumya ejjiiko kati Nuupu negwamu amaanyi essaawa eno. Yero yu neyewandiisa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi wulira neyewandiisa ng'ekibiina ky'ebi kubanga ajja kundeetera embuzi nze neetegesa okulisivinga embuzi zange naye tondeetera ya kiro 4 saagala ya kiro 4 nga gye batutemagere njagala mbuzi ng'egenda wa secretary general naye kaakati nze omanyi ebigambo tubyogera wano akaseera bukayitawo ne tubyegaana naye ekikulu mwe mukuume recordings. Nje nsaba Mukama Katonda onambooze amibwe kaadi ya Nuupu olaba baana asigala mu Nuupu bamume bumme kaadi ya Nuupu ey'obwemupi oba bamuwa akafu nti akaakati twaseze omanyi Kyagulanyi yagenda naga nti buli